Abantu bana basimatuse okufiira mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Bwayise okudda e Nabweru emmotoka ya takisi namba UAK 862 ebadde eva e Katooke ng'edda e Bwayise bw'eremeredde obugoba waayo mu Kafunda zooni n'etomera bodaboda 2. Abalumiziddwa babadde ku pikipiki zino ng'ababiri babadde bagoba baazo ate ababiri basaabaze. Agenza okulanga emulemeredde kuba abaddewo takisi egiva mu maaso n'agikuba mwala agikubye mwala kati wa boda abaddewo n'emusika n'emutwalirako kati olugize nayo nekolaki nemunyigira wansi ababoda abadde babiri. Takisi ekoze akabenje ebadde evugibwa Abdu Kabuye ng'ono olutegedde nti atomedde abantu n'agibuukamu n'adduka. Wagikubye mwala agenza okulaba nga tebijja kuba birungi n'agibuukamu era agenza okubuukamu abadde mwana muto nakka wansi mwala agenza okulaba tebijja kuba birungi abalumiziddwa kuliko Hanifa Nasona, Catherine Kisache, Edward Nsamba n'omuvuzi wa bodaboda akutuse okugulu era ng'abadde takyasobola kuvaamu kigambo. Ezebwe kyebotandirayo okutta abantu betukusaawo neekona abantu waliwo omutalo omunene gwesookeddeko ng'ali ku boda neekuba bano nebeze ku mwala saidi. Ababiri ku balumiziddwa poliisi batute mu bulwaliro obuliraanyeewo kyokka ababiri ne batwalibwa e Mulago olw'embeera embi gye babaddemu. Ababaddewo bavumiridde ekya poliisi y'ebidduka okulemeza emmotoka enkadde ku nguudo. Emmotoka ezikolera ku kkubo kuno emmotoka etalina bisaanyizo etatuukidde mu kutindo gwa kkubo baziggyeko yadduse dda. Akulira poliisi y'ebidduka e Kawempe Vincent Kyasimire agambye nti batandise omuyigo gwa ddereeva akoze akabenje kano. Sofia Narure yakusakidde eggulire lino okulwa Bukedde TV.